Mulwadde otambuddemu? Ayi tuli balamu. Leka tokwata waawo bakajjawo ekintu. Tuli balamu. Laki kye bayita operation? Kati Mukama toyagala lambula ku balwadde bano. nyina okulaba alina eyimba wange. Ate nga obwedda batya ggwe nti embeera mw'oli. Nze mbaligaali. Obadde ogamba? Gamba twateseeyo olunaku olulala. Lwe tulina okukozesa. Si lunaku no. Myaka. Naye ka sipiidi kabe katono. Kasalire ddala. Ani njagala mbone mangu naye nga nkwala omukisa guno okwebaza bannayuganda bonna bwe tutambudde abantu banjagadde mu kaseera k'okusomoozebwa kaseera k'obulumi obulwadde bwajja mangu bwe ssaalowooza naye mbagamba nnyo nti buli mbeera esoomooza bino si bizibu kuno okusoomoozebwa kwe tuyitamu buli mbeera esoomooza gye tuyitamu eba n'ensonga lwaki Mukama agireese ekitatta muyima kimumalaako nteesi lwali teboogera ku muyima yekka naye ekitakutta ekikugjaako embeera yonna gyoyitamu kasiteeba akatekuse eba n'ensonga era giyigiremu abantu bandaze omukwano abantu bandaze okwagala kaali kaseera kazibu n'operation yakubiri mu bbanga lya mwaka gumu n'ekitundu kubanga we had our first operation that was February last year kati ate neeno neekomawo operation yakubiri naye nga kati ndi mulamu olutindo luguma naye ennaku zino byakyukamu njagala kwebaza abasawo abali mu Mary Kevin bonna bakoze kinene nnyo okufaayo. Mary Kevin ino yoyo. Mary Kevin abamanyi waadi eno eddwaliro ppya libaddewo naye kino ekizimbe kipya okutandikira ku balongoosa abankozeeko bali so welcoming tebaasoma busawo baayagala busawo kumanye ebintu bino bibiri bibuzaabuza waliwo abantu abakola obusawo kubanga baabusoma ne wabawo n'abantu abakola obusawo kubanga babwagala okusoma kwagattako bugasi baasoma ekyo kye baagala so tebakola ekyo kye baasoma so abasawo b'ensambya neeri gye twasookedde okutwadimitinga nga tunajja eno muwaadi eno tubadde okoze bulungi. Njagala kwebaza musajja wange Elias ye yataasa obulamu mu ntandikwa, musajja wange Roni n'omusajja eyajja n'avuga emmotoka amangu okugijja mu paakingi we nafunira ataaka. Neebaza abajjanjabi ng'ovudde ku balambuzi ate aboko sibala okuva mu bitongole eby'enjawulo, ab'emikwano, abasuubuzi, ab'eŋŋanda, bannabyanjigiriza. Era nno ssebo sikyazannyibwako nze ne nfiira wano abanziika gina bangi mbalabye. Kyali wakuzannyibwako ssebo. So mu kaseera nga kano bw'omanya kikyoli abantu bangi abeera ku kitanda nga talaba naamukola ki namulambula naye abantu nja kwetonda bangi tebasobodde nakuyingira nga bajja ne bagamba ayogedde nnyo, abalinda ne balinda bambi abalala ne baddayo naye ate abamu basobodde naye ng'o tebasobola kwogera nange.
mwebale nnyo abaana n'abantu bange abasuze ku kitanda obuteebalira kati bagamba nti ate ekitukuuye ng'obeerawo n'ozuuka ku 6 emboozi ng'ekwajja n'ozuuka ku 7 emboozi ng'ekwajja naye nga banyuma emboozi eyo okusobola okutambulizaamu ekiro kiggweku nga batunula. Mwebale nnyo, mwebale. Tosobola nakumanya nti ndi mulwadde nnyiniza olugirira. Ate waliwo n'abadde ngamba omukulu ng'ali mu kanzu yabadde tayiri musajja musiraamu nga ne kanzu waziraba ddala oba w'ekibuli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndi musiraamu w'Emeka ne Madina. Ow'ekibuli tagenda Emeka? Agenda. Owawedde Kampala tagenda Emeka? Bonna. Ati nze ndi w'Emeka. Kale naye katusuubire nti mangu ddala ogenda woonodde ku mulimu. Tukomawo ennaku za Ssedduga eziweddeyo era olukomawo tutandikira mu nteekateeka ya Ssedduga 2023 agenda kuba wanjawulo. Nina okuddiza Mukama olw'ebyo olw'ekirabo eky'obulamu kyampadde. Tukomawo ne Ssedduga 2023 ate n'enteekateeka endala nnyingi zetujja tulina bingi by'okukola okusobola okwebaza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde. Waliwo akaseera kugaa nti Mukama nyongerayo essaawa, nyongerayo olunaku, nyongerayo omulaka malirize kino. Natunuulidde projects ezikyali infant nga Mukama bw'antwala z'abandeseza ne mbuga Mukama mpaayo akadde. Kino naakatandika kitandike, kino naakatandika kitandike, Mukama nanyongera akadde. Kati wakiddala sikola obutaweera okulaba nga musasula. Olw'ebyo alhamdulillah Mukama atwaziseyo akaseera akalala, alhamdulillah Mukama atukuuza, Mukama atuwonyeza, Mukama atuwadde abasawo abalungi, atuwadde abajjanjabi abalungi, atuwadde famire ennungi. Manyi buli muntu anyumirwa nnyo okusulako ewuwe, buli muntu anyumirwa nnyo okusiibako ku mirimu gye, naye abantu beerekereza emirimu gyabwe n'asiiba ku ddwaliro ewatali kwekaanya naye olw'okwagala. Essimu mukulu Eriyaasa akyagikwata, babadde banoonya essimu akyagiina okumala wiiki nga nnamba. Bangambye nja kutwalamu akadde nga sinnaba kuddamu nnyo okukozesa ssimu. First operation yali yasooka yankosa nnyo ku mutwe olw'ensonga nti essimu nagikeera, naye nga byonna buli kye weetaaga mwami Eriyaasa akimanyi. Oba olina akasente kwayagala okunsasula byaba noonya okuyobola temulaba nze byaba Eriyaasi byaba noonya okunsasula temulaba nze Eriyaasi kati ye maneja wange tugenzi kale nyambuka mu restaurant basajja nsanja bazinga eddwaliro mpoyo okukatuliki bazinga eddwaliro. Ate sigo gwe bagambye okutambulamu olirambudde. Lambula. Naye nga bano Mwebale kumpa bintu bantu bampadde ebyokulya, bampadde ebyokunywa, bampadde ssente, abantu bannambudde. N'ayogera kinaaleka ki?
okuva mu buli nsonda ya ggwanga abavvunkanya 30 mu ddakiika 30 ebibuuzo 30,000 omuwanguzi anaaba ani? Sedduke 2023 Nyola.